Okay, papa tuwaniriza amanya. Manya gange, loozi likiriya. Amanya gange nze Ngabo Timothy nga nze Deputy Speaker wa National Youth Parliament. Ensonga etulese wano nsonga ya kunyonyola abavubuka ku kandidature yange. Ngenda kwesimba ku kifo ky'omubaka wa Parliament akiikira abavubuka mu Buganda nga gw'omulamu ogutulese wano. Okay, okubakiikirira as in how? Mu Parliament ya Uganda tuyina ebifo by'abavubuka nga bano ababaka bakiikira abavubuka mu Uganda yonna. So waliwo omuvubuka akiikirira abavubuka b'omu Buganda, which is Central Region. Tubaawo akiikirira abavubuka mu Western Region, abawo akiikirira abavubuka mu Eastern Region ne mu North. Then ne tuwane akulira abawala bonna mu ggwanga. Era akulira abawala bonna mu ggwanga ye Honorable Nyamutoro Fiona. So oyo abawa abawala. Ne kati nze mu Central wano mba ngenda kulira abavubuka bonna. Mu Central. Abantu bajja kwebuuza naddala bagenda okulonda. Bakuzaala wa wagenda okiikira avuka mu Central? Oh, kirungi nnyo ekyo. Ninzaalwa y'Emityana ku kyalo ky'e Nabbaale mu Gombola gye bayita Emaanyi. Esebo. Ekifo ky'ogenda okwekiikirako obudde buno ani akiriko? Omubaka kiriko bamuyita omubaka kiriko ava Luweero. Ye Honorable bali bagenda kwesima mu Karuke Luweero. Ndaba nange nkunga bana Luweero bonna omubaka mulabiranga ddala. Ekirabo Agnes. Okay. Abavubuka ba Buganda kyekikuviiriddeyo n'ogamba kati nze asobola obakiikirira? Waawo maybe okukimenyamu mpola mpola fe mbavubuka tugamba nti youth politics is a transition. So bw'obeera mu bintu byavubuka obaawo stage esooka gy'obeeramu naddala abaddeko maybe masomero batandika mu universities ezo nabeera bebesimbyemu. So bw'ofuluma olina steps ogendako. So nagenza okulaba nga nze asaanidde okukiikira abavubuka b'omu Central kubanga ke kaseera mbadde ngezesebwako mu bifo eby'enjawulo ne mbagambye right now nze Deputy Speaker National Parliament. So mbadde nzija mpola so ne ngamba weewaawo ke kaseera nveewaawo nyingire mu Parliament ya ddala mbakiikire kubanga obusobozi we buli. Experience and I've been tested. Maybe ku issue ya nandyagadde maybe kumenyaamuko manifesto yange today naye tugenda gimenya olunaku lwa tugenda unveiling tugenda bane official unveiling dates tugenda ku unveiling ira manifesto eno so for today badde nsatsoke tugireke tugenda girolling out ku lunaku lutuufu. Okay, abavubuka mu Buganda muno basically basinziira nnyo ku bibiina. Abantu bajja kwebuuza ojjidde mu kibiina ki era how sure are you nti nno mu ekyo ekibiina ogenda kukola bulungi nnyo? Ekisookera ddala njagala okukatiza n'ensonga. Ekibiina ekisinga okuba eky'amaanyi mu ggwanga no kiri kimu NRM. Weewaawo era bw'oba wakulabako emabega bw'oba okufuna ebifo byavuko okuva ebyajjamu okuva ebyateekebwawo mu existence. NRM ebadde esinga owangula bino ebifo kiba kiraga nti eyina amaanyi. Era nja kukosa guno mukisa okukunga abavubuka bonna ejjo tawadde ne elections zabaddewo ez'abavubuka of course mukwetera kamyufu ne tutwadde ku village level abavubuka batanize up babaddeyo so nja kukunga abavubuka abalala nti nga 12 tugenda kumuluka bwetuva kumuluka tugende kugombolola. So mwenna mwetabe mu bululu obwo kubanga kano ke kaseera abavubuka okutekinga charge. Tetwagala kwekwasa tetwagala saategede sawulidde mwenyige mu bino ebintu kubanga twetaaga okubeera in charge of this country. Bajja kwebuuza omuvubuka ali ekyannamukaaka ali Malumonde naye akulonda? Okay, ngenda kutangazaamuko. So kati fe tulina akamyufu kaffe ke tuyitamu okutusengeka kubanga abakulembeze bangi abeesowoddeyo okwagala bino ebifo naddala nga bali ku kibiina ku kadi NRM. So ngenda kukinywamu engeri gye batulonda kati waliwo akakiiko abavubuka ke balonze akaabaddewo ejjo ke balonze ku kyalo. So tugenda va ku kyalo tugende ku muluka nga 12 tuve ku muluka balonde akakiiko abavubuka agenda okiikira omuluka emiruka egy'enjawulo bwe tuvaawo nga 16 tugende kugombolola tulonde akakiiko. So abatulonda nze abanonda mu kamyufu be ba chairpersons baba ssentebe b'amagombolola. So buli ssentebe wa buli gombola mu Buganda muno ayina okunona nte Buganda jukira ina districts 27. So buli ssentebe ow'egombola ajja kuba mulonzi wange. Then ona akakiiko ke NRM ku district k'abantu 5. So buli chairperson w'egombola
n'akakiiko k'abataano ogatteko ne bakansala babiri aba district ab'NRM kati for all districts zimwe ezina divisions ezina municipalities abo nabo wala akakiiko kaabwe kabeera kaawo so nabo balonza akakiiko k'abataano abo bajja okuba abalonzi bange so tubala nti akakiiko k'abataano ku district ne basente b'amagombola be balonzi then bale balina divisions nabo kubaako akakiiko kaabwe sebo ekitegeeza omuntu ali eyo alina kukubiriza kansala we weebale akulonde weebale so naye katebo bakamyufu kati otudda mu kalulu akaddala of course akakiiko bwetumala akamyufu kafe of course ugenda mu kalulu kenyini akagenda tutongoza mu 2026 so nakalina akakiiko balina group endala y'abantu abatonda nga seno gentemeteme naye nawo babeeramu. Okay. Kati omuntu ali eyo genda mu kakasa otya anti nno senga anaawaliriza omukiisewe akulonde agenda funamu twogera ku bavubuka obudde buno nga tebalina mirimu. Of course ngamba abantu omulimu gw'omubaka wa parliament kubaga mateeka zimu ku mirimu gyateekeddwa okukola mu ggwanga. Yes tulina ekizibu kya ebbula y'emirimu mu ggwanga kituufu ekyo naye nze ndowooza omanyi nali njogerako yali mukulembeze omu namubuuza naye gwe okoledde ky'abavubuka mu bbanga lyobadde mu office nagamba omanyi nze badde sina budgeti kiba sina kyenguze ngamba kati mukama wange eyo bw'oba ensonga gy'oli mu kwekwasaiza kuba butaba na budget toli mukulembeze mutuufu ko nze ndowooza omukulembeze yenna ayina kusaka era kino nyongero kikatiza abavubuka bannange bomba n'omukulembeze yenna ng'agamba mbu tabakoledde kubanga talina budget oyo mukulembeze temumwongera kalulu because omukulembeze alina kubalobingira bintu yes bwe giba tegiriyo nga talina budget emukkiriza cooperative kikyakozeewo okufuba okulaba nti maybe alina kyabatuusizaako so ebbula emirimu weriri naye tulina plan and how we are going to tackle this era mbadde mbasaba mwenna nga bwe mubaddewo wano nga 20 nga lumu mwezi ogujja tugenda kwa unveilinga manifesto yange mujje mulabe engeri tugenda otakolinga eyo issue kubanga eyo nsonga nene ebola emirimu gyo bambi liri ku rise naye nze ngamba nze ng'omubakazi w'abavubuka tulina enteekateeka egenda otuyambako okufuba okulaba nti ekyo ekizibu tukikendeezaakoko. Okay. Since ojjidde mu kibiina kiri mu buyinza obudde buno ekikutte enkasi era kyetwagala ennyo olinayo enteekateeka senga oba oyiseemu esobola okwogerezeganyako n'abakulu mu gavumenti okubeera nti nno abavubuka b'okiikirira abasinga obungi ate naddala mu Buganda obudde buno bali mu makomera olw'ensonga z'ebyobufuzi olinayo enteekateeka esobola bwabaawo chance okwogera nabo abaana bano ne babata. Wewaawo ekyo kintu kikulu nnyo by the way kubanga abavubuka bangi yes nzikiriza nti sobola okubanga nyina ekintu enzikiriza nti we do not have to be friends to work together era nzikiriza nnyo nti yes bannaffe bangi bali mu makomera ebimu bye babateekako bituufu ebirala si bituufu naye nze nzikiriza mu talks era sikkiriziganya na mukulembeze agamba mbu tajja kuteekawo lutindo okwogerana gavumenti olw'ebintu ebiriwo because abavubuka bali mu kubonaabonera bambi bali mu kubonaabona ku bintu bibatazza abamu because I believe kavuyo kabeera waliwo basaalumanya abagenderamu so nze nzikiriza nnyo nti enteeseganya erina okubeerawo okufa okulaba nti tutaba n'abavubuka because balina families balina bazadde baabwe olira balina babasuubiramu so bw'otateekawo zino nteeseganya oba kwogerezeganya kuno ndabira ddala nti we are heading for the worst. Atenze mu style yange y'obukulembeze mbirivinga nnyo mu kwogerezeganya mbirivinga nti yes nizo kuba ndi eno nga ndi wa kibiina kya yellow wa NRM ngalo omuvubuka omulala atakkiriziganya na NRM byekola naye nze ngamba how about singa tutuula ku meeza twogere ondage nti maybe temukola ABCD nange nkolage koze ndowooza talks are the best way okusolvinga ekizibu naye bwe tuddaawo mu kusonga engalo okugamba biri eyo si solution kubanga ne bw'oba olina omukyala ewaka nga muyina embiranyi bw'omwagala zisolvinga muyina kuteekawo mpenda yakwogera otegere wansobya wano tukoze tutya wano okitegeera so naye bw'omusigalamu ebyo amaka gawo tegasobola kuwangaala so nange nzikiriza nti abavubuka abo gye bali ne twetaaga okwogerezeganya
ne tumanya ensobi yagenda wa twakola ki tukiterezeza tutya avuka abantu bayambye tutya isebo. Okay. Ekibuzo mbadde ekyange ekisembayo omulonzi wo ali eyo obudde buno muwa assurance nti gwasinga mu kintu kino era akulonde. Balonzi bange nzize wano nga Ngabo Timothy kubagamba nti yenze mukulembeze ali tested asobola okutwala Buganda maaso ku nsonga y'abavubuka. Rekodi yange weeri kasitoji kebera olaba wembadde na biki byenkoze kiragira ddala nti obusobozi mbwina era bw'otunulamu mu bannange bonna be tuvuganye nabo ojja kulabira ddala nti Ngabo yasobola. So njagala ku assurance nti yenze omubakawo agenda osobola okumalawo ebizibu byaffe n'okubitereeza. Okay. Bwetwogera ku bavubuka mu Buganda tetusobola kubuusa mulanga gwa beene ogw'abavubuka era n'obukulembeze yabutuwa. Omulanga gwa beene n'ogwa Katikkiro okunga abavubuka ekisooka okwenyigira mu byobulimi n'obulunzi n'empisa mu Buganda. Olini ntaki oba oyina enkolagana y'okukolagana awamu ne Katikkiro okuggusa ebiruubirirwa n'omulanga gwa beene eri abavubuka ba Buganda? Nja kuba munnanfuusi okugamba nti siina plan oba sikkirizaganya mu kukolagana na Katikkiro Mukulu Charles Peter Mayiga. Ekisooka nga bwe mbagambyeko nze nzikirizaganya nnyo mu talks and collaborations. There's no way siina nja kuba nkoze omusango ogusingayo obunene okugamba nti siina nteekateeka ekolagana na Buganda kubanga Buganda region ye Buganda Kingdom. Ate kino kya Buganda nti accommodatinga abantu from amawanga ag'enjawulo tebasosola so enkolagana weeri tulina plans nene nnyo era nga Mukama ye mubezi waffe tugendagendayo twanjule plans zaffe eri Katikkiro tulabe nti waliwo ne collaboration era mu maaso awo tugenda kugendayo nga National Parliament tugenda kukolayo visit Katase visit eri omubaka eri Katikkiro waffe wa Buganda Charles Peter Mayiga nga tweyanjula n'okumulaga biki bye tulowooza bye twandigase ku ttaffaali mu Buganda wano sebo. Okay, mwami Ngabo Timothy. Ekibuuzo kyange ekisooka tugenda ku nsonga ya Buganda. Abavubuka wadde omulembe Kabaka yagutukwasa naye era ffe abakyasinze okukozesa obubi bweyamaanyi Buganda abavubuka ffe abasinga okuttattana erinnya lya Buganda okusinziira nti tuwemula tuvuma nga tukozesa emitimbagano. Nga gwe muvubuka munnaffe ogenda kukolawo oba enteekateeka etya eri bavubuka abo abalaba munnamulondo kintu ekyo kikyamu naye era nga bagamba nti ennyaanya emu evunza endala. Nze waliwo egyo emitwe emikyamu egyo gitulimu egivoola obwakabaka bwa Buganda naye ffe tulina amateeka tulina Computer Misuse Act yeyimu ku ngeri gye bataddewo okugezaako okufunzafunza abantu abo aba endowooza embi n'ebigambo ebikyamu bye boogera. So ng'ogyeko ebyo bano abantu tulina nze ndi social worker nze nzikira nti bano abantu olumu tuba twetaaga okubaleeta kuza olumu sagala gamba nti mwami bagamba buli muntu alina level ye ey'obu naye nze ndowooza bano abantu betaaga kuza mu oyinza nga alina ekikyamu bambi naye nga tamanyi ng'ali kuza omanyi bagamba abantu abasinga tebamanya nti saga kukozesa ki ekigambo nti balalu naye abantu abamu tebamanya nti bye bakola bikyamu. So I believe nti bano abantu betaaga okuyitibwa tumanye bavudde ku kyokwogera ebyo ebintu oba bwetusanga nga maybe balina obukyayi amateeka gateekinga its course naye nga tulina osooka oteekawo dialogue ne bana kubayita kwaza ne mukama wange kulwaki obuvoolo wa Kabaka bwa Buganda. So tujja kubakolako mu ngeri n'ate bwinaagaana nga tukozesa omukono gw'ekyuma sebo kubanga amateeka weegali agakwasaganya ebintu ebityo kubanga tetugenda kukiza abantu kusiibuka mpisa tugenda kukiza abavubuka kusiibuka mpisa mu Buganda wano ate nga tumanyi Buganda abantu ba Buganda bantu bampisa abantu bakakkamu
and telling ngeri also kwisa bakabaka wa Buganda maso kitawone nyina bona wekitiibwa obaka tona bona wekitiibwa so bana abantu tulina okubakwa so mukono gw'ekyuma nenga before gw'ekyuma tulesoka tekawo a way of dialoguing with them tuwabuze naye kulwaki watuzula nti bichamu then matika takes course anti awo ni ogambe ku mukono gw'ekyuma tula alingo muvubuka munaffe CDF yakozesa ate nnyo bwakyo okusinga of course kati yalumaife manyo omuntu wa maji tabanga civilian nze ni civilian nze believing before gw'ekyuma wayino bawo peaceful talks twino dialogue kusituli bantu atusobya naye before kosa mukono gw'ekyuma kwachi soka finding out omuntu achamiddewa before kosa gw'ekyuma ze sikize mu style yo ngamba kasoke tuogere webigana mateka wegali katengets ko so mukama wafoyo yali watu because atumusamwe ekitiibwa naye tabanga civilian era obusanga omuntu w'amaji taluza ngafe era omuntu w'amaji ebintu byanjawulo nnyo ku byaffe so era ojasanga maybe enkola yaffe y'ebintu n'enkwasaganya yabyanjawulo nize nga civilian zimbiri nti tujja kubikola kwa njja bikwasaganya bwe batujja bikwasaganya bwe tusibe ekibuzo kyange ekyokubiri oyogedde ku ky'abavubuka okwetaba mu kalulu k'abavubuka abasinga ga misformed babimanyeko naddala nti akalulu k'abavubuka kagenda maaso bakabindabinda mmwe nga mmwe abakulembeze mukoze enteekateeka ki okusomesa oba okutegeeza bannayuganda abavubuka ba youth nti akalulu mulina okkeetabamu era mulina ssaawa yonna kabindabinda amazima agaliwo kyo kituufu nti sensitization emala tekoleddwa kubanga olina abavubuka bentuuka muno babulira ku bifo bino ebyavubuka ate babimanyi abagamba byebiki so eyo obunafuwe bwe buli naye nze nsuubira nti tugenda fuba okulaba nti twongeramu mu sensitization kubanga biggest percentage tulina wano musina mu Buganda mu Uganda yonna yabavubuka so kino sigamba tugenda kunga abavubuka mu Buganda wokka naye tutakunga n'abavubuka mu regions ez'enjawulo because twetaaga okwenyigira mu ebintu ebisinga otunyiga binyiga ffe so but taking a part mu kugezaako kukyusa na kutema mpenda on how ebintu bino bigenda okukyuka tewa kigenda kubeerawo so tugenda kukola sensitization tugenda kujongera amaanyi era nkubiriza electoral commission bambi mwongere amaanyi mu kusensitizing abavubuka because abavubuka ye future y'eggwanga namaliriza waliwo ekibuuzo ekigambibwa nti abalina emirimu baagala abavubuka abali skillful kyokka abavubuka abali skillful nabo bagamba nti emirimu gibuza then ekibuuzo ekirala sente zitambula nnyo naddala mu kalulu kamwe kana abavubuka olirwedde okuspendinga ensimbi eyo ngina kiddamu bwe nti kantandikire ku issue so the issue y'emirimu kozi eri so important yes skills ab'emirimu abayina emirimu bagamba baagala abavubuka abali skillful abavubuka abali skillful abatalina emirimu bo bagamba emirimu gibuza okay maybe those omanyi mirimu gino of course ne obeera gwe nga gwe HR nga gwe boss wanjagadde ofuna omukozi nga nene skills endala of course tugeze oba accountant olina okuba ne skills endala maybe ng'omanyi okuba nga bwekifaananyi olina okukola kitegeera kanze ndi mu department ya communication ojja kukozesa nti communications officer togenda kuwandika buwandiisi write ups betaaga okulaba nti maybe olina osobola okueditinga osobola okukola graphics osobola okukola biki so nze nkubiriza abavubuka mwenna nti newe onoonya omulimu genda osobola okuyiga skills kubanga zino skills besides omulimu gino egifomo zisobola okuwa sente nti noba tofunye omulimu guli fomo gwa office nti osobola okukwata kamera notanka YouTube channel noganoonya more nga bwe tuli wano zino skills bino okay wala babisoma nosobola okubiyiga nga togenze mu ssomero so nkubiriza abavubuka mwenna okuyiga skills kubanga skills kintu kikulu kubanga omulimu gwawe gwasooka saagufuna nti bitabo zali skills so ate nga nsobola okugulyako nga ndi ku mulimu oba nga sirina ku mulimu so nkubiriza buli muvubuka aliyeyo oba ayagala okubajja agenda okuyiga actually nkubiriza buli muvubuka nti buli chance gy'ofuna okuyiga any skill mu bulamu gikoze tomanya ddi wojja gyetaaga tomanya bw'ofuna chance oyiga ekyalaani kiyige oba actually nkubiriza buli muvubuka n'abali mu primary bw'oba olina chance eyiga ekintu kiyige kozi tomanya ddi wagenda kyetaaga okuba kubajja kuyige okuba kutunga kuyige okuba buli kimu kozi eyo ate omanyi skill ya mutwe
ya mutwe obuso ojiko sofuna ya kasente so ojja kwesanga kijana tuyambako mukendeze bulali emirimu inti no batofunye mulimu guli form gwa office ojja kwesanga so okola yo kino na kiri nofuna ya kasente no bera utamzo bula mpola bula nga bolinde ekintu kire kinene ate amin obana boss wo your own boss so kisinga ekyo so nze nkwiza avuka mwena buli skill gy'osobola yiga oba wakitunzi oba kiyo bakigezaako nnyo kikola kubanga kijja tuyambako okendezebwa ly'emirimu. Sente bavubuka mbwetambula oli ready okuspendinga. Kama wange ffenna tukimanyi nti no mu kalulu wabawo ka budget kosobola okukozesa olina olwaningirako tulina bakatwa akasaamusaamu akajja otusobozesa okuwangula akalulu mukama wange. Sagala kugamba nti naye tuyamba okutuuka gye twagala okutuuka and nga Katonda ffe mbezi tujja kutuukayo. Akabuzo kembuza katontona. Esebo. Okulembera bavubuka. Esebo. Abavubuka bakulembera mu parliament. Abamu bagamba abakulembera bakuze nnyo. Oyina nsonga kikoze. Abakulembera bakuze nnyo. Abakulembera. Kati awe ngambira abavubuka. Ffenna okay nambe singa bavubuka kituufu kiza wetu nti mukulu kama baffe babalude mbuyinza emyaka mingi kati wano wenjera okusakana okunga abo buli muvubuka nti wenyigire buli step ya leadership yoso okwenyigira mu gyenyigire mukubanga ne bana abaliyo batandika myaka mivubuka batandika myaka mito tunira bonna bali 27 24 so kano ke kaseera kaffe kubanga butandika kati tujja tuukayo nga naffe bwetulatuka mu myaka gye nga naffe fa bali in charge naye bwetenyigira mbire ebintu tusigala nga tucomplain tujja kutuukayo so Joseph. Beyaza.